nze Reverend Canon Geoffrey Kagoye omusumba wa St. Dunstan wane Mukono. Nako lwaleero nja kwebaza Katonda kubanga tukyazizza mukadde waffe omulabirizi the Right Reverend Enos Kito Kagodo ne Maama Catherine nga bazze okubuulira enjiri ate n'okutulabako ate era n'okwongera okuliisa ekisibo Mukama kyabakwasizza. Njala kwebaza Katonda kubanga olunaku lubadde bulungi, abantu bazze mu bungi, ate n'enjiri ebuuliddwa. Ate era twesanze ngero olunaku lwaleero lwe lwa Luka omutukuvu, naye nga Luka oyo omubuulizi w'enjiri ate era yali musawo. N'olwekyo olunaku olwaleero tukubirizibwa okwekuuma enjala ne muvaamu pressure. Abamu abaana baabwe tebabawa mmere, sente za kulya mmere ku ssomero, abaana ne balwala ebirwadde nga bakyali bato. Obwo bwonna oluusi buba butafaayo ku bulamu bwo ate ne ku bulamu bw'abantu b'obeera nabo. Abamu wali abamu nga ekyamazima ddala oba oli awo ate Mukama alabirira abaana bano n'ekisaala kyo ekiva mu ggulu. Mukama alabirira abaana bano n'ekisaala ekiva mu ggulu. Yanyikirenga okubeera abamu ennaku zonna, era obongerengako n'ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu kitanaatuuka mu bulamu obutaggwa. Mukama alabirira omutima gwange Mukama ngoyingire era njatula tilokose okunaaba mu ngalo. Nolwekyo olunaku luno olwa Luka omutukuvu ng'ate tukubira nti Luka ono yali musawo, tukubiriza abantu okwefaako, okufa ku bulamu obw'omubiri ate ne ku bulamu obw'omwoyo, kubanga Katonda ayagala abantu abalamu mu mubiri ate era abalamu mu mwoyo, kubanga era bw'obeera nga toli mulamu mu mubiri toyinza kuweereza Katonda bulungi. Tuwa omukisa kubanga ekigambo kyo tekyogereddwa bwereere Mukama. Abantu boona abazaana bawulidde eddoboozi. Obusumba bwa St. Dunstan tulinawo ebisoomooza ebiwerako. Ekisooka ekifo kyaffe ekifunda, newankubadde nga ate twakamalira kugula ttaka okwongerako, naye olw'obuweereza obugaziye ekifo kifunda ddala. Tetulina newe tusobola kuzimba bululu naye ng'ekifo tukiteeka tekiriiwo bulungi. Ekisoomooza ekirala, tulina abakristaayo baffe abalumbiddwa abantu ababi, era kino njagala kukubiriza eggwanga lyonna okwongera okunyweza ebyokwerinda ate n'okulondoola abantu bano ababi. Tulina omukristaayo waffe mukyala Damira Christine n'omwami we, waliwo omusajja omubi ayingira mu kikomera kyabwe emisana tuku n'asanga muwala waabwe n'amutematema. Ekyomukisa omulungi teyafa. Ate ne dayirekita wa Jesse Jone jo wano eyakatemebwatemebwa ku makya, abantu ababi bamulumba ng'akola dduyiro naye n'atemebwatemebwa era ali mu ddwaliro akola ki, ajjanjabibwa, n'abalala bangi gye tuwulidde. N'olwekyo njagala okusooka abantu okwekuuma, kubakubiriza okwekuuma, naye ate ne gavumenti okutuyamba, kubanga abantu tebayinza kukola bikolwa ebifaanana bwe bityo ne basigala nga bayinaayina. So abantu baffe bayise amakubo amalala ate n'okwongera bizinesi z'abantu baffe okuziwa omukisa nga bakulaakulana, kubanga bwe babeera obulungi ate era n'ekkanisa ebeera bulungi. Abakristaayo baffe tuli mu kiseera kya byakulonda. Bakubiriza
okwenyigira mu nteekateeka eno. Waliwo abakristaayo baffe abamu nga yagamba ebyokulonda byantama, naye ate ebyokulonda bibinaaba bikutamye onaafuna otya omukulembeze gw'oyagala akulembere? So n'olwekyo njagala bakubiriza benyigiremu, naye ate mu ngeri ennungi, si ngeri yakola fujjo, si ngeri yakusoomooza. Waliwo betulabye nga basoomooza n'ab'ebyokwerinda, eyo si nkola nnungi. Waliwo n'abamu ddala nga tekikwetaagisa nakumala gatambula na muyeeye gw'omanyi gw'oyagala okuwagira. Kali ekwali ennyambo y'okusitula obanga sebo waliwo wekyetaagisa bangu nnyo nnyo. They are really so committed. Taata Bishop agambye nti mwongereeko nekya St. Dunstan, printed band St. Dunstan. Kama yebasiwe temukirekayo printed band St. Dunstan. Sebo Taata Bishop tweyanziza ate olwa advice eyo. Ebyobufuzi ebyekikulu ate n'abeesimbyewo, kubanga olumu abeesimbyewo bano batwawulayawula. Njagala kusaba abeesimbyewo muleme twawulayawula, kubanga tuli omuntu omu, si nsonga oli wa kala ki, oba wa yero, oba wa redi, oba wa bulu. Ffenaffe bamu, n'olwekyo tuleme kubeera nga bannaffe tubakosa, bannaffe tubatuusaako ebisago olw'ebyokulonda. So naye nga mbagaliza ekiseera kino okuyitamu obulungi, tukitemu n'emirembe, abafuzi baffe abakulembeze baffe tubalonde mu ddembe, ate abanatufuga ekisanja ekiddala. Abakristaayo baffe baleme kola fujjo mu nsonga eno ey'ebyokulonda, kubanga tekyetaagisa. Bino ebyokulonda kazannyo era bijja kuggwa, ate tuddemu tubeerenga aba bulijjo. Ekikukyayisa mulirwanaawo kiki? Ekikukubisa mulirwanaawo kiki? So njagala kubasaba abakristaayo baffe babeere nga tebakola fujjo, basobole okubeera nga balaga ebyebyobufuzi ebyekikulu, ate n'abeesimbyewo nabaleme kutwawulayawulamu, kubanga ffe bamu. Katonda mmanyi, kubanga tumanyi obukulembeze buva eri Katonda. So Mukama bw'abanga tekikuteekerateekera ne bw'okozesa fujjo tekiba. N'olwekyo tubeere nga obululu tubunoonyeza mu mirembe, ate era ne kampeyini tuzikuba mu mirembe, tulyoke tusobole okubeera n'eggwanga ettebenkevu.